Ekitongole ekiri mu kawefeewo okusima amafuta agaazuulibwa e Hoima mu Uganda ki East African Crude Oil Pipeline EACOP kiriko abavubuka okuva mu maka agaakosebwa awaayita omudumu gw'amafuta gano ku kyalo Lugala mu Town Council ey'Ekyenda, disitulikiti y'e Mbende be kiyambyeko okubangula emirimu egy'emikono n'omutwe ne bafuna ne zi certificate. Bano baweereddwa n'entandikwa y'ebikozesebwa bagende beetonderewo emirimu mu kifo ky'okuginoonya ng'eno y'emu ku nteekateeka z'ekitongole kino eyitibwa Resettlement Action Plan. Abavubuka abawera 35 be babanguddwa mu bukugu obw'enjawulo omubadde okozesa ebyalaani, tailoring and garment design, okwokya ebyuma welding, okuzimba bricklaying and construction, okukanika ebidduka motor vehicle mechanics, kw'ossa ebyamasannyalaze electro installations, nga ku bano 13 babadde baana ba buwala. Okusinziira ku Andrew Namanya akulira enteekateeka ey'okubudaabuda embeera z'abantu abakoseddwa emanyiddwa nga Livelihood Restoration Project, agamba nti basitula mbeera zaabwe. You never have sufficient knowledge. You have to yearn for more knowledge in your various disciplines. And for you, you have just received the first level. Probably you need to think about adding another level. Abazadde nabo beebaziddwa obutakalubiriza bitongole bibangudde baana bano. Mwatwesiga ebigambo bitwayogera ne mukkiriza ne mutuwa abaana bano. Abaana bano bakomyewo mwongere bayamba bafitine mu community. Tebannaba kufuna bumanyirivu bwa kika kyabwe bwe musuubira. Bwajja n'atunga olugoye peesa n'erisoba mu katono. Mubuulize togenda ku kyalo kumulaalaasa mbu baasoma epeesa alikoze eki limulemi. Abamaliriza emisomo egikulungudde emyezi 3 n'obakubiriziddwa okubeera abaana ab'empisa era bongere okunoonya okumanya olwo bawangule ensi eno. Olwaleero ne wobeera muyivu ng'olina empapula ennungi zitya naye nga tolina mpisa, ojja kusanga okusoomoozebwa mu mpeerezaayo ey'emirimu. Be bantu b'osanga ng'ali mirimu naye nga takuzibwa olw'okuba nti talina mpisa nnungi. Abazadde n'abayizi beebazizza nnyo ebitongole ebivuddeyo okubayambako. Neebaza ne Katonda okubanga yakwatirako abaana baffe ne bagenda ne basoma ne tutasobola kufunayo omwana gwe bazizza nti alina empisa embi z'akoze. Banne mwebalire ddala abaana. Era nsaba ekitongole ky'amafuta kikwatireko abaana baffe wano mwe mubeetendekedde naye musobole obbawa ku mirimu. Mu butuufu twagenda ne tulina kye tumanyi naye tuvuddeyo tuli bayizi banjawulo. Era bakama baffe tubasuubiza tetugenda baswaza, tugenda kukola n'amaanyi kutuusa obulamu bwaffe n'obulamu bwa famirizi zaffe. Byankwanga Francis Xavier, Crossroads TV, Omunnyo.